weewaawo nkwanirizaako gwe munnayuganda yonna gy'oli gyogera maaso n'oba ng'otulaba ebitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo weebale kubanga mu mikutu gyonna gy'osaanidde okuba ng'ogobera Next Edition TV ogufuddeyo #1 YouTube channel. Nkuweereza nsinzira mu kibuga Kampala ekikulemberwa Omulawudi Ssaalongo Lukwago nga nkuweereza nsinzira mu ggwanga Uganda erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Ono yakwata entebe mu 1996 ne bituukiddwa ennaku olwaleero nga yakyali President afuga ensi eno. Omwanjuzi ate omutesitesi si mulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asirye. Program bagita ssekanyo lya Extra the Undercover Monday to Friday twagamba tubeeranga okuba nga tukutuusaako enteekateeka zonna oli luddawa mu bitundu by'eggwanga byonna gy'osiza okuba ng'otulaba nkujjukiza okusubscribinga okusharinga okukomentinga n'okuba ng'omanyisa bannyinaffe abalala bonna teguno gwe mikutu gwe basaanidde okuba nga bagenda mu maaso n'okuba nga ate bafunirako kamawulire gonna. Munnayuganda ensonga mpitirivu nnyo eziri munda mu ggwanga eya Uganda ezibadde zikola amawulire wabula ng'ezimu ku nsonga ezigeze mu maaso n'okuba nga zaatiikira oba nga zaanaamiriza ensi Uganda muli ensonga y'ekibiina kya National Unity Platform okuba nti bageze mu maaso n'okuba nga baggulako ekitebe kyabwe mu butongole nga jjukira ekitebe kino sigamba nti bapangisa wabula ekitebe kye bagenze mu maaso n'okuba nga bazimba ate ng'okusasa ku byetugenda mu maaso n'okuba nga tufuna waliwo enteekateeka ez'okwongera okugaziwa n'okweyongerayo ddala n'okusinga awo we twagenze mu maaso n'okuba nga tulaba. Kale eno si ensonga egeze mu maaso n'okuba nga etuleeta wabula ng'ensonga gye tugenda okuba nga tetwesigamako ko nnaku olwaleero y'ekitongole kya UCC oba Uganda Communication Commission ekyageze mu maaso n'okuba nga kiwa abannannyini mikutu oba egy'ebyempuliziganya omuli Airtel ne MTN n'emikutu emirala salesale wa nnaku 6 okubanga basazeeko line zonna ez'abannayuganda singa kinaba nti oba olemeddwa okuba ng'overifying oba okuvaayo ko n'olaga obukakasa nti line gyogera mu maaso n'okuba ng'okwata gwoginako obuvunaanyizibwa. Kino nno wekijjidde munnayuganda ng'akugamba line z'abantu mpitirivu nnyo zigeze mu maaso n'okuba nga zisalibwako omuli MTN ne Airtel ng'era abantu bangi nnyo abagenze mu maaso n'okuba nga beemulugunya nga bawaayoko okwemulugunya kwabwe kwe bagamba nti oba oliawo abakulu bano kye bagenze mu maaso n'okuba nga bakola mu kaseera kano okubakutulako mu kaseera mpawo wekaaga kino nno kyandibeera eky'obulabe era ekiyinza okuba kyaya n'okubeemulugunyisa okulabira ddala nti oba oliawo gira emikutu kabadde kagenderere ng'omukadde akoggo okubabbira ssente zaabwe. Jjukira munnayuganda endagamuntu nga zimaze okuba nga zifuluma munnayuganda okufuna layini kikakasa nti oba kyakakasibwa nti omuntu olina okugenda mu maaso n'okuba ng'ofuna layini yo ng'ogiwandiisiza mu mannya go buli kimu nga ebiri ku national ID yo bimakinga butereevu n'ebyo ebigenda ku layini yo. Kale na bwe gutyo munnayuganda olwogezaako okukendeeza obumenyi bw'amateeka obwali buweefudde ensonga n'obufeero obuyitirivu ennyo nga buyitira ku mikutu gino egy'ebyempuliziganya. UCC n'abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga zino egy'emikutu gy'ebyempuliziganya basalawo okubanga buli munnayuganda addayo nate era newankubadde wawandiisa layini yo oluvannyuma lw'ekiseera oddeyo verifying ekyo tuwandiisa verification of your line okukakasa nti ddala gw'okyagikozesa olw'okuba nti waliwo abantu bangi abali bagenze mu maaso n'okuba nga bafa naye ng'ojja ne wesanga omuntu akozesa layini y'omugenzi n'ebirala ebyefaananyizaako bwe bityo. Kale na bwe gutyo nti okuverifyinga layini eno olina okugenda ne national ID n'ekinkumu kiwakozesa mu national ID okakasa ddala nti gwe nannyini layini eno era n'overifyingibwa layini eno esaleko okuba nga eoperating oba nga tewaliwo wadde agikuba ku mukono. Kakati munnayuganda obuzibu bwavudde be bannayuganda bannya abawangalira emitala w'amayanja omuli bannyinaffe abawangalira e Saudi Arabia abawangalira e Qatar abawangalira Bahrain abawangalira e Kuwait abawangalira e Turkey n'amawanga amalala ag'abawalabu ojja ne wesanga nti bano bagenda mu maaso n'okuba nga bafuluma ensi zaabwe nga baguddeko accounts mu bankers ez'enjawulo omuli Equity Bank omuli Centenary omuli Tropical Bank omuli Stanbic ne bankers endala mpitirivu nnyo wabula ng'ekimu ku ekyo kye basinga okuba nga beesigamako ze zilayini zibagenda mu maaso n'okuba nga bawaayo nti singa ogenda mu maaso n'okuba nga obankinga sente olwo omuntu akkirizibwa okuba nga afuna layini oba nga afuna message directing ejja ku layini egyalina mu ngalo newankubadde nga yabafuluma n'agenda emitala w'amayanja. Kakati bangi nnyo nti omwana bw'akola sente eri aziweereza direct wano mu ggwanga ng'akozesa enkola gye twandisa ya Western Union. Kakati bw'amala okuweereza sente zino ne zituuka wano mu ggwanga erya Uganda muzadde oba omuntu we n'agenda mu maaso n'okuba nga azinona ekiba kiddako kyekiriwa ye muntu oyo ogenda mu maaso n'okuba nga abankinga sente zino mu banka bw'amala okuzibankinga one of the omuntu gy'ayinza okukakasa nti sente ze zituuse ye message eno ejja ku layini ye ekakasa nti kakati sente zo za bankingiddwa. Kakati olwaleero ekyo nga kiri awo abamu babadde bakozesa kye tuwandiise mobile money oba ne Airtel money nti omuntu waba teyaggulawo ka account mu banka kyabadde asooka okukola nti omwezi waba afuna emitwalo 9 ng'agiweereza mu nkola eno eya Western Union omuzadde n'azijjayo ng'akozesa national ID. Bw'amala okukozesa national ID omwana kyava mugamba maama zinteere ku layini eno
ng'amanyi bulungi nti agirina Saudi Arabia, teri muntu yenna asobola kuba ng'agirinako access yonna. Kakati abasajja bano kye bagenze mu maaso n'okuba nga bakola kwe kutemako layini. Bwe batemyeko layini z'otemako omaze kakasa nti kuliko ssente era ebadde ekozesebwa ebbanga lyonna. Nti kyenkakasa okusa ku byuma byabwe n'enkola y'emikutu gy'ebyempuliziganya layini ebadde dormant oba etakola, naawe osobola okusensi oba okulaba ne mukozesa ebyuma byabwe ne mutegeera nti ebadde tekola. But here comes a question nti olwaleero layini gyogera mu maaso n'okuba ng'okatinga off ebadde omuntu agikozesezza emyaka 13 emyaka 18 era nga ekulaga nti eri active ng'abantu boogererako buli kimu ne transaction nga zikolebwako. Kakati olwayo nga boogera mu maaso n'okuba ng'otemako layini y'omuntu watomaze mu advisinga nakubaako ky'omugamba, olwaleero kibeera kya bulabe omuntu naddala awangaalira emitala w'amayanja. Kakati bakadaama ne basekadaama bangi bali mu kwekubira ndulu nga bagamba nti gavumenti yagenze maaso n'okuba ng'esalawo oba abakulu bano kye bagenze maaso n'okuba nga bakola kiyinza okubeera eky'obulabe era ng'akagende ak'okubabbira ssente zaabwe, kubanga ebbanga lyonna badde bazibba naye ku mulundi guno kirabika ate kisususe oba kigenze beyond. Kyolwaliro layini gy'osalako ng'eriko ssente z'omuntu at least wandisose mutegeeza nti owaayi tukusaba akasente kano kajjeeko okwewala okugibwako n'ensonga endala mpitirivu nnyo. Ensonga endala nti olwaleero bwe buba ng'obufere obadde bukolebwa ku baana bakadaama abantu bamwe nga bababba ng'olwedde alina layini gy'asobola okuba ng'ayisizakoko akasente. Kakati olwaleero obufere bugenda kweyoleka oba bugenda kweyongerera ddala nti kubanga ajja kuba takyasobola ku accessinga akawunti ye ng'akozesa ssimu. Olwaleero Equity Bank ne banka endala zibadde zirina kirwandise easy banking ng'osobola okunyinga sita 10 alatha sita 247 hash n'okebera akawunti yo ng'okozesa ssimu. Olwaleero ojja kuba tolina access yonna esobola kubanga osobola oku accessinga akawunti n'okumanya ssente mmeka eziriyo kubanga layini ejja kuba esaliddwako. Nabwe gutyo Munnayuganda otuukiddwa ennaku olwayo ng'abantu bangi bakyagenda maaso n'okuba nga beemulugunya era nga bagamba nti gavumenti yagenze maaso n'okuba ng'ekola kino tebamanyi era bwe kibanga kisobose gavumenti yandigenze maaso n'okuba nga yerevisingamu etunde mu nsonga eno kubanga abantu bangi nnyo abagenda maaso n'okuba nga abakafiiramu. Enkola endala gye twandibadde tulowooza nti abakulu bano ab'ebyempuliziganya tebalina nkola yonna gye basobola kubanga baketalinga n'okubanga basobola okubanga balondola layini zisino ne bamanya nti layini y'omuntu bw'ati agikozesezza ebbanga bw'eti ne bw'eriti, kale okumusalako wandibaddewoko kye twandiyise oba oliawo okuttira omuntu ku liiso noweekenneenya nti si buli layini nti abantu abasinga national ID bazirina naye bazifuna naye ate zaababulako. Ekyo kimu. Abantu abalala national ID zaabwe tezifulumanga nti olwayo naye layini gy'abadde akozesa nga gy'alinamuko essuubi gy'akozesa nga business bw'okeera ku makya n'omukatinga off ng'ate national ID omugambye nti olwaleero ne bwe bayabula kikyakwetaagisa omwezi oba emyezi 3 okuba ng'oddamu okufuna national ID empya. Kitegeeza oba olinga amutumye nti olwaleero ogenda kumala omwezi mulamba oba emyezi 3 nga tozzeemu kufuna layini oba nga tozzeemu kwegamba kwogera n'abantu ng'okozesa omukutu gw'ebyempuliziganya gonna. Next Edition TV nkugambe subscribing, sharing, commenting. Ezo zimu kuweza ensonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga ezisanzwe okwogeza bannayuganda obwama ssente z'abantu mpitirivu nnyo ezifiiriddeko eziri mu kufa naye nga ne gavumenti wetwogerera terina kyekola wabula okuleka okusirika n'okutunula ensonga eyeyongere ng'etambula ng'egenda mu maaso. Olwaleero funye inboxes z'abantu bangi nnyo nga baŋŋamba meya nti ekituufu kiri nti naweereza ssente zange ku longo namba nasobyamu ennamba emu nempeereza millions 2 ku layini eyo naye ngenda okukubira aba Airtel mbasabe obulusi banyambe sente ze bazuriversing ne baŋŋamba nti mbawe essaawa 72. Kakati ngenda mu nnaku 5 sente teziddanga etali complaint ya muntu omu etali complaint ya abantu 2 3 4 wabula kumpi buli agenda maaso n'okufuna challenge eyo kyetamanyi nti oba oli awo abantu bano ensonga eno bagiviirako ddala. Ku mulundi guli ensonga girageze maaso n'okuba nga nfuna nti oli wakubanga ku 10 ennooyanguwa mangu okuba nga okolebwako naye ku mulundi guno bakuzza mu bintu biyitirivu nnyo ne bakwetolooza again n'owunzika nga tolina wadde bw'oyambiddwa nga n'omukugu oba gwe wandibadde weebuuzaako ensonga eno nga takuzzeemu nga talina ansa gy'agenze maaso nakubanga akuwa era abakulu batuuka ne beekutulako nga bagamba tolina ky'oyingizaamu naye ng'onoonya option ey'okuba nti okwogerako n'omukugu waffe nga tebagikuwadde. Kakati ekyebuuzibwa nti ani ow'okuyamba ani ow'okuddukirako kubanga ssente z'abannayuganda mpitirivu nnyo ziri mu kufiira mu bintu by'ekisiru oba mu bintu by'ekigwagwa nga bayitira wano ku social media naddala ku mikutu gino egy'ebyempuliziganya omuli Airtel ne MTN bati abavunaanyizibwa ku nsonga zino befudde bakyesirikidde nga mpawo n'omu agenda maaso nakubanga atwala nsonga y'abannayuganda ng'ekintu ekikulu. Subscribing, sharing, commenting, lagira n'abalala bajje bagende maaso n'okuba nga batwegattako
tusobole okuba nga tubunyisa enjiri naddala ekwatagana n'ensonga z'amawulire agafa munda mu ggwanga erya Uganda. Nkiddamu subscribinga, sharinga. Nze Frank Asiri, a very good evening.